So President waffe bakungubazi bannange mwenna mikwano gyange ekinsembezaayo lwa nsonga titulina history nene ne muganda wange Honorable Segirinya Muhammad. Bwe baba muntu asobodde kubeera mu bulamu bwa Segirinya naddala osembyeyo ebbanga eddene abadde nzaala Musewanyana. Basibo ne bannyabo tetugenda kusonyiwa gavumenti eno paka bagenda ne bawaliza nze ne Honorable Segirinya. Baloya baffe ne batulwanirira tusobole okufuna obwenkanya nga tuyita mu bbeeyo tujje twejanjabe tuweereze n'abantu baffe kubanga ebiwandiiko ebiraga obulamu bwaffe bwali butambula byaliwo nga biraga nti tebuli bulungi. Naye gavumenti eyabasibira mu ggwa negaana okutuwa akakalu paka bwe yakatuwanga eraba tuweddeyo okusingira ddala muganda wange Segirinya Muhammad. Segirinya Muhammad otusabbe nnyo. Segirinya ondegedde omugugu omunene nnyo kubanga ensonga ze batuwayiririzaako zikyali mu kooti. Tukyagenda mu maaso n'okwoza ne gavumenti eno. Naye sebo pulezidenti wange nkugamba era nkulayirira nti tetulina musango gwonna gwe twazza era olunaku lugenda kutuuka amazima geerage mu nsi yonna n'olubaki. Maama wa Segirinya amaziga bagakaaba tuli mu kkomera. Mbadde njagala nnyo Honorable Segirinya adde mulamu ajje asobole okuweereza n'okuweereza abantu be naye tekisobose. Ebigambo bingi sijasobola bimalayo. Kitalo nnyo Honorable Segirinya. Kitalo ddala sabanga kozi nono mubaka naye ono mubaka agenda mudi za kazindaalo ayo asobole okutwala mu maaso omulimu. But I have this to say in a minute. President wange nina ekigambo kyempulidde ekyogerwa aba imaani ennafu. Obusiraamu buli complete. Obusiraamu diini nzijuvu. Olw'okufa kwa Segirinya buliddeyo abagamba bw'oba ensi etutawaanyiza ki? Kati nze Aisha ategeera obusiraamu bwange sigamba bwentyo. Amanya Zaake Francis akulira abavubuka mu NUP ate era omuzokanyi Ssabazokanyi. Obuzindalo buno kweyanjula ebigambo tujja byogera Bamwongere engalo Zaake. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, Leader of Opposition, Vice President Ssaabanyula Secretary General, abaami n'abazaala ba Ssaabasajja Kabaka, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hajjati Aisha abagambe omusimba bwe guti bwe tugwa tugumya buli aliwo ne tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haji Muwanga Kivumbi Muhammad omubaka akiikirira abantu b'olutambala. Yeete kubanga yabeera n'essaawa ezasembayo nyingi nnyo. Bassebo ne bannyabo kitalo nnyo kitalo ddala. Erinnya nze Bet Efo Naluyima nze omukiise omukyala owa disitulikiti ya Wakiso nga ssente wange wali ddala. Naye nze Shadow Minister wa Local Government era nze Vice Chairperson wa
NUP Parliamentary Caucus kitalo ddala maama Guma tukulambudde yonna gy'obadde naye Mukama akugumye. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amanya muwada nkunyingi omubaka wa Parliament w'Ekyadondo East. Ate nga nze minisita akwatibwako ensonga z'eby'eggwanga. Kitalo nnyo okuba nti muganda waffe Ssegirinya Muhammad Mungu amututte. Nze yajja mu maaso gange n'aŋŋamba nti wadde bampita Ssegirinya Richard, nsaba okulayira mu maaso go okole n'ebiwandiiko nga nkyusa okuva mu Ssegirinya Richard nzire mu mannya ga Ssegirinya Muhammad, ndi musajja musiraamu. Nkakasa Ssegirinya afudde musajja musiraamu era njogera nkankana kuba yasembayo okukubira essimu n'aŋŋamba nzira mu ddwaliro neerondoola omwana gwe ndese ku ssomero. Sijja mwogera mannya oyo yabadde Ssegirinya ne ku kitanda. Tufiiriddwa nnyo, njagala otuusa okubagiza okuva eri bannayuganda bonna abawangalira ebweru w'eggwanga. Basaasidde nnyo Pulezidenti Kyagulanyi ne NUP, basaasidde nnyo famire, basaasidde nnyo mwena bannankyukakyuka. Tusaba Mukama Katonda amusonyiwe ebyamusobako ng'omutonde, mugamba amiina. Tusaba Mukama Katonda wabadde omukendeevu amujjulirize, mugamba amiina. Tusaba Mukama Katonda amugaziize kabbuli ye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. People power. Nabanga President alabika atuuse. President waffe atuuse.